Omusaayi gukyayongera kuyika ensi yonna. Waliyo amata kirete bulungi. Amata nga gava mu ki? Waliyo effumbiro eddene. Nsaba nnyo mata yokole ki? Oveeyo olutalo lwali waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise. Tweyanziza nnyo omulungi akyekumidde ku Uginawo TV amanya nze Stone M nga tubaagala nnyo yonna gye musinzira okuba nga mutugoberera. Abatanna subscribing nga tubasaba mu subscribing mu sharing video. Tukomyewo ne Musumba Edward nga tumusange eno mu kibuga kye Nateete. Bingi byazze yalaba era nga ne ku mulundi guli waliwo ensonga gye twalekera ddala mu ddiiro. Kano olwaleero tumuleese ayongere otutangaaza ate nga waliwo n'ekirala nga kyemumanyi ekitambula oba ekitambudde nnyo wiiki eno. Sisobola mwerekereza nga takyogeddeeko kubanga akageri gye kiri nti nze nganze omuntu ono Musumba y'omu ku bantu be nalabira ddala oba kale video ze nasookera ddala olaba abali ku ekyo ekiri mu kutambula. Kati nga bo abagenda mu ki oba abakyalako omulundi guli yatutangaaza nti teyagendayo yakyalayo bukyazi. Sijja muleka nga takyogeddeeko kubanga ye trend eriwo ate kati tukole tutya. So tubaagala nnyo tubaaniriza kansoke musabe atubuuzeeko naye kenyini akubuuzeeko akwebaza n'okwebaza. Mwebale kumwagala by the way. Tubaagala nnyo. Musumba awo wennyini soko babuuzeeko. Mukama yebazibwe. Kanswenti muli bulungi. Abalwadde Mukama abasuuse. Okimanyi waliwo ababeera abalwadde kati ng'oli lwafunye obudde n'agamba bulijjo mbeera bize kangendekaawo ku YouTube aba atambuza n'atugwako. Abalwadde bajja kuwona mu linnya lya Yesu. Nzikiriza nti buli mulwadde asobola kuwona. Era awona. Teri bulwadde butawona. Kujjako nga Katonda ayagala kutwala biseera byo nga bituuse. Ekyo kyo kisoboka. Amanya gange ze Pastor Edward Mugisa. Nva Spiritual Purpose Gospel Network office yaffe Nateete. Mwebale tukyalira mwebale kutwagala ba UG naffe webale tuwabudde. Kakati luli twasembeeyo nga tugamba abantu office yaffe nzigule nti muntu osobola kujja ubanga naddala ng'oli mu kubonaabona mu birwadde by'omwoyo nga waliwo ebintu byo egaloota gabi olina ebintu ebikutuga olina ebikuyisa bubi olina ebyaki by'obwongo oyagala mbyoke ebyawongo oyagala mbyoke olina ebintu ebikutulugunya ewuwo waka. So waliwo ebintu bingi ebigenda mu maaso go mu bulamu bwo. Abakyala abo batera okubeera ne zino simanga zi spiritual bands ebyo. Ebintu ne kimukozesa nga takiraba. Babiyita bikawuula mu Luganda. Bye mwita kawuula. Ate kyewuunyisa kiyinza okuba nga kivudde mu spiritual world y'abakazi ne kijja ne kikozesa ng'omusajja. Kati luli eri watugamba ku gundi. Twakumekereza otugambye musaayi biki ebyo. Musaayi Mukama yatusonyiye. Mukama asonyiwa abo abeenenya. Ne bagenda mu maaso ge ne beenenya. Nabo nga tonaba kwenenya tajja kusonyiwa. Mu kiseera kino nga kyolaba naawe kenyini kye tulimu ebiseera bye tulimu bino byennyini. Gambako luli eri nti tulina kati omwezi gumu ogw'omunaana kwa kati nze guno ogw'omusanvu sikyagubala. Ogw'omunaana gokka kampeyini baziggulewo bano bamaliriza egy'akamyufu kabo bakamaliriza leero. Lwaki bakayita kamyufu? Ate nga bakyenvu.
nabo baagala kugamba musaayi kubanga musaayi gwe mumyufu. Anyway, omusaayi gukyayongera kuyiika ensi yonna mu nsi yonna. Tetulina tukiwonera ojjako nga mulokose oba nga musazeewo okusala eddiiro. Ffenna tusobola okulokoka. Kati nga Israeli Mukama alina kyeyandaga ne Iran ewali entalo Iraq ezo ago mawanga kubanga bebalabe ba Israeli. Eggwanga tukuvu tebasobola likuba naye bajja likubanga bonoona bava ku mulamwa. Naye Omuisirairi ng'ate ye naye abayisa bubi. Abayisa bubi nabo bamuyisa bubi. Kyogamba bo tolaba nga bikompola bigwayo. Anti bigwayo naye tebatera tulaga oba kamera zaabwe zitara kulabayo. Nti abantu bafudde. Musumba era nabaddeko n'omusumba omulala gwe twabadde tukolako awo. Ne munyumiza ekintu kyekimu kye ngenda okunyumiza. Nalabye akavidiyo ne nnyungula amaziga. Omwana bino ebyana ebito biba byakayiga okutambula. Kyakutteko ne kivaagi kyavudde baatulaza akavidiyo nga kizze mu kisenge kya maama ne taata. Nga naye ekibabeeza mu buliri essaawa eyo nga tebalina kyakulya. Ekyana ne kijja n'essowaani ne kigiraga taata waakyo nti kyagala mmere naye nga tewali mmere. Gaza. Ate ng'Omuisirairi yakubayo n'amakuba agantutteyo emmere. Omuisirairi nga we liri eggwanga egundi nali ndowooza baba basobola okuba tebaba basobola basonyiwa. Ezo ntalo zadda zakuva dda. Olutalo si lwa kaakati. Olutalo si lwa kaakati. In fact yo Katonda agamba nti ozikiriza okuzikiriza omubi. Ye tekimutwalira budde. Omuisirairi yakkirizibwa okutta. Kubanga eggwanga olibanga lyava Katonda punishment basobola gikola. N'ebiseera bya Dawudi era Gaza eyo giraba story ya Goliath kubanga ontuteyo era mbane saagala agendayo. Kale tutangazeemu kati tulabe. Goliath yajja nga akyokooza ki Israeli. Nga obanga waliyo omusajja asobola kunkuba mutte ajja wona nkotte tulabe. Lino Goliath lyali liva mu Gaza. Goliath wa Gaza. Kati Goliath yalekayo baana be. Abaana be ne balekayo bazzukulu. Kati bazzukulu be banno kati. Nkufunye bulungi. Ntegeera. Tolaba nti waliwo n'omulala abadde takamanyaako. Nange nkweyaza. Kati bano ba Gaza bakola ensobi. Basindika ebikompola ewa Israeli. Be basooka kulugulawo olutalo olwo. Ne bagenda ne bakwata abakazi aba Isiraeli ne bawamba n'okuwamba. Newe tuogerera kati bakyalina bawembe ba Israeli. Bakyalina bawamba era kye kibakubi. Anti kati nange kye nkugambye mu Israeli ye mu nsi yonna ye akyasinze kulwana, yakyasinze amagezi, yakyasinze abalwanyi ab'amaanyi ne ba America. Ate ba America bakozesa ba Israeli bebakyasinze n'okola ebyokulwanyisa era ne factories zonna ezikola ebyokulwanyisa mu America z'aba Israeli ez'aba Yudaya. Ate nga batuwanira abalasa nabo balina Bayudaya nabo Bayudaya babakolera ki ebyokulwanyisa. Omuisirairi nga w'amaanyi. So kati ye ali dominated mu nsi yonna. Omuisirairi kyovola ajja gikuba nga talina gwebuziza ne mu Russia naye ateekayo wajjayo. Lasa munene. Anti kati tasobola kudifendinga oli Gaza tasobola. Kubanga luno lutalo lubeerawo nga lwa Katonda nti okoze ensobi eggwanga lya Katonda lwaki olikuba ate nga terina kye likukoze. Ate ekyawandiikibwa kigamba amawanga galisanyawo amawanga gannago naye kisinziiro lisanyiziddwako litya likoze eki. So omusaayi okyagulaba, enjala
nga bw'ogambye ati bagaza tebalina nak'okulya amakubo gonna bagaggala kati beerya n'okwerya okitegeera kubanga lwaki nti baasobya mu maaso ga Katonda ababagaza bo baaniriza magombe basinza sitaani kyokka ekinyumira Musumba nga tukyali ku nsonga eyo bo bye baakola abagaza bye baakola Abayisirayiri wadde kale baabikola olunaku lumu bakyalina abawamba Abayisirayiri tewali abyogerako anti kati kubanga ono amukubira ddala kubanga ye ono ayagala mukuba alisaanyewo alitwale abagobemu nawulirako awo yagamba mbusimanyanga yayagala bawambe be baawamba awo balyoke bakole ekirala anti babate babalemera mu Isirayiri tosobola mukwata n'omulemeza kati olaba wano Amini yakikola omanye kyabaawo entebaawo entebe nawulirako story anti kati Omuyisirayiri waba w'amaanyi bw'atyo tasobola kulaba gye babakwese banne tayagala akola ki yayagala nti waba kugambye ekigambo kikole okitegeera bali engeri gy'alina tekinologi wadde asobola akola buli kyayagala naye kiringa nga bw'ogamba mwana oli n'omugamba genda onkimira ekintu wali n'agaana ate n'ekintu ng'akiraba ate nga naye osobola okyekimira n'omukuba mbooko olwakola ki olw'okujeema Omuyisirayiri kyakola bakyakuba Gaza oba Iran asituka oba Iraq asituka oba mawanga Middle East yonna nesituka tejja kusobola Isirayiri kati Bible ekyogerako ki oli yagamba bw'onkukuba olu side eno olina okyusa side endala nkukubwe ate nga tulabira ku Bayisirayiri nali ndowooza engeri gibo gye bamukoze ekibi agenda beesonyiwa kale abasonyiwe ati kati gwe tomanyi Isirayiri eyimiriddewo mu ntalo yo nga Isirayiri bw'osoma Bible endagaano nkadde yonna eyimiriddewo nnyo ku ntalo ye Isirayiri yaani Isirayiri yaani Isirayiri mu yegwange bali yegwange eddonde just eggwanga Isirayiri anti yali muntu omulonde ne Isirayiri ne lifuuka eggwanga kati Isirayiri ye Yakobo ye Jacobo oyo ye mu Isirayiri otyo kyebaba basaba nti nsaba Katonda wa Isirayiri simanya Katonda wa Yakobo ani nani awo wa Ibrahim Yakobo na Isaaka era abo bali mu ggulu naleba nabo bagamba bali mu ggulu erisooka bali balangira ono ye ali nga kabaka mu ggulu erisooka era teriyo muntu ku nsi kuno ogenda kubuuka ekifuba kya Ibrahim oba oli mutuukirivu olina okuyitira awo kweyongerayo kweganga ekolanga get pass then weyongereyo oba olina okweyongerayo mu ggulu ddala okay kati ate wane waffe kansooke nkujje mu lutalo lw'abali wano waffe omusaayi gukyayiika kubanga Mukama yambikulidde ekibinja ky'abawala waliwo ekibinja tekya mutegera ba Illuminati kale ba devil worship aba tubayite bati ba recruiting abawala abawera nga 200 wano mu Uganda kati oyo muwala buli wogenda naye bakutuga bakutta ofuka sadaka Mukama yambikulira ofuuka otya saddaako ofuukira wennyini oba anti kasita ye oli omukwana oba omusanze mu bbaala nakkiriza n'ogenda naye oba ofuuse saddaaka nanti awo wennyini kwolwo olunaku lwennyini kasita yono muba mutambula n'ategeeza banne nti wuuno omuleeta nga tewali okikoleddwa ate kiki anti ogambye n'ogenda naye nga totuuse naye tugeze mu luumu noweba luumu neweba mukubo kati sawa zino ne mukubo battiramu ono muwala ategeeza bali banne nti tujja tuli kute side weziti ne bateega kumbe ne motoka olusi gyoba olinye eba yaabwe kyekigenda maaso kati mbadde manyi abantu bagenda kubulawo babulirewo ddala amagombe gamire buli lunaku ekirala kijja
va ku style ya yestan kati go ochalowooza politics ye ng'akyusa strategic mba nkyalobedde yena akyusa ate oba okyali eri ate kati eno sawa zino waliwo abasawo mu ddwaliro mu badevil agent basaddaaka abaana batwala abaana abaana bafa olusi babalo basala abantu kubajjamu abaana nafuka saddaaka oyo naafa olusi mwana nasigala kati nga bino byempulira nga bamama bafiira nnyo mu ssanya yes ate weewuze ebiseera mbi kibakigenderere lwaki ennaku zino babasala nnyo mu kifo ky'okuzaala ojja kusanga ku bakazi 10 ku ddwaliro nga bakazi 10 bokka be bazadde nga 9 bonna babasaze busazi wamma nainako ne neighbor sebo yagamba yali anaatera okuzaala of course yalina olubuto nga anaatera okuzaala naye yena n'agamba nti munaku bweziti ngenda mu ddwaliro kati nze kwebuuza abaliwo awo nti agenda kukola ki nti tomanyi nti agenda kuzaala ate agenda zaalira ku kiso nga ye yennyini ya planinze okuzaalira ku kiso andi kubanga aba yeemanyi ye wa kiso aba yeemanyi mbadde manyi just omuntu ow'ekiso kijja buzi nti oba kale alemereddwa okuzaala waliwo bali musawo akwambaza kiri n'agamba gw'oli mufunda gw'oli wa kiso omusawo yakikwambaza obwongo ne bubeera nti ndiki ndi mufunda kati ekisaba kusala mirundi egyo ena kyova olaba tokisobola kuzaala abaana Katonda be yakuwa nobamalayo sitaani kyayagala bajja kusala abaana bana nga tebakyasobola kuddamu okusala n'oyimirira kuzaala ekyokubiri nti omusaayi guno guyiika ye magombe celebratinga buli we bakusala ekirala sitaani kyakola akwata embuto za bonna embuto z'abakazi nazidilayingisa nodilayinga kuzaala kati ne bakugamba kati olina okusalibwa olubuto lwa myezi 9 oyingira 10 kati nakasabira waliwo abakazi bangi naye waliwo gwe nagamba yali atuuse myezi 13 nga natanazaala juzi ne mugamba tugenda kusiiba olina okusiiba naku 7 omukazi w'olubuto asobola osiibeze yasiibe kati ate oli magombe oba ddogo olikuta olubuto kati gwolowooza ogenda kikola oti tali kumpi yani badde azze wano mu ofiisi ne tusiiba ate yasiiba meka yali yatandika Friday Saturday Sunday ne lumusimba Sunday ekiro ankubira nga yakazaala bw'ati ngamba pastor nazadde musajja mukyala yaneewunyisa yazaala bw'ati nagamba baawe mpa simu njagala kwogera nankubirawo nga dia celebrating naye lwaki nti magombe gabikuse gagala kutaama oba kuluuta kutaama kintu wekiba kitaamye kwegamba mugiya we lulimi lw'ennaku zino mukozesa lwewere kwongeramu giya ebyo byammwe by'ennaku zino ekintu kutaama Oluganda lwennyini kuli kutaama nga kintu kyataamye kikulya buli kiri solid kinyivu bya solid byammwe ngambe kunyiika nga sitaani munyivu nnyo tasalikako musale ate sitaani kambagambe sitaani lwatataama sitaani asobola kufuuka mukazi wabanga alina kyayagala anti watugamba sitaani asobola kufuuka musajja asobola kufuuka nsolo asobola kufuuka gusota asobola kufuuka gunyonyi asobola kufuuka nawo ayo kyogere mu Luganda gonya naye bana b'ennaku zino n'oluzungu Oluganda muluweewudde nnyo ebigambo ebimu byafuuka bya Luganda kolokodayi Luganda ojjako nga abaana b'omu bikomereeyo babatamanyi gonya bamanyi kolokodayi kirabika oli mwana wa gundi
yakola musomba olaba ne bino bigenderaho kakati jasabo Stan strategic ye teri ku politics yoka so neunya abaana byabalaba politics yoka oyino omukama ino okubanga kubikulira ebyobuziba okitegeera Stan ye buli kadde abeera ayiya kati akakodya akapya yayingira mu baana bafuuka balalu abaana bato bana bafuuka balalu kyovola abo basangako street kati mwana wa street asobola n'okutta nga talina gwe yeebuuzizza nako Stan ayina bintu bingi byakozesa bingi nnyo ogenda mu mawanga g'abazungu ogenda kwesanga nga waliwo ekirwadde kye tuyita autism obala njemu 2-3 nga mwekiri mulimu victim babiri lwaki nti eri ye Stan yasimba n'ayingira mitima gy'abazungu Stan atambulira ate waliwo n'ekifo juzi omuliro gwajja mu California bakiyita bati omuliro ogwo gwe batamanyi nawa gye gwava ne gusanyawo kumpi ekibuga kirala ekifo bakiyita batya okyerabidde Los Angeles so kati waliwo ebitundu baninkini ebimenke ebyo we bibeera the alien Illuminati beyita bali solid bebo gwesanga nga muntu yekubye 3 mubiri gwonna ezo kitegeeza ebyo bintu biba spiritual ezo nzigiza zemyoyo spiritual door tatu butatu nga tadeko erinnya ly'omwagalwa wange omwagalwa wo Are you sure? Kati oba osinza mwagalwawo mbasi musinza lwaki omwekuba love no musumba onzijukiza waliwo abaana beekubanga mu second round ne campus ne beekuba erinnya lya boyfriend oyo Stan aba atandise kuneyiminga weneyiminze olina kyotandise eyo eba practice esookebwako kati sawa zino mu bazungu waliwo obusmoke busigala abaana bwe batandikirako ba high school babuleese nga tonagenda kugali agakubira ddala lwaki nti abatraininga okugenda ku kiri ekinene ekiddako kati juzi waliwo omuntu yankubidde kuva UK nti omwana abadde anywa obusigala bwe omwana yabadde akuta akambe kufumita sister we nga ziri hayi nga ziri weziti abageto muli mutya obabuuzizaako mbagala nnyo njagala mukyuke anze enjiri yange nze ndi geto pastor nze wonteeka ngendawo ndi geto pastor si youth njababuulira enjiri mujja kukyuka abo bayuti beeyo bajja kwaniriza okitegeera ogenda ng'oli nze manyi ngeri gye mbakwatamu abo togenda ososoka kigambo soka nogenda n'ekyokutte n'oba waamu egamba pastor yo bagamba yoyo abakkiriza banemanyi ogenda n'oba waamu n'okunywa ne batuula si byokunywa enjala ebalya ebaluma bageto yote ogenda n'ebyokulya kwolwo nobawa ne balya nga charity ne bakuŋŋaana bagamba yeyo pastor bonga ne batuula ne bakakana n'obaliiramu wadi ya Katonda n'ozoowulira enjiri nnaku zino tebabuulira byokwekalakaasa ojja kwekalakaasa mwaka ku mwaka nga teri alokoka enjiri y'okwagala love ng'oli omubuulira enjiri naye ng'anyumirwa omulaga Katonda Katonda kiki Katonda kwagala God is love Yesu kyeki Yesu kwagala ne Yesu kyekimu bwe nagenda mugulu nalaba love eri love gye bayita love okwagala okonye ne ku ggulu ng'era we twabadde tutegese eggulu eryo
kale kantandikire wano bantu bameka boroza bakaligendamu ne bakoma kale abakyaddeyo Kati ombuuza nze mbamanyi nze nakyala byange wakyala bibi era nze bankyaza byange ne bandaga byange kati gwe bantu kibogamba anti akati abantu bafuuse bangi ngani anti kati bangi era bakyaza naye si bangi nnyo si bangi nnyo sisuubira nti bawera na 50 kubanga mu kitundu kyaffe kiri eri twali tusazeewo tutandike step by step ngawe wakyalayo okuva ewasimbula we batyo naddala egyo emirundi egyasookera ddala nga tusazeewo tutandike step by step naye ate baneeno mbu muggulu waliyo amata muggulu bafumba waliyo amata kirete bulungi amata nga gava muki gava mu Katonda mwenye ekirafa jukire lite bafa nadamu nafa ogwokubiri n'ogwokusatu katawo kyekiriko n'abalala ate babikozeemu challenge ate biba byongera ekitufu ki binyumira bwe tebikunyumira gwe togenda n'obiwuliza over and over mbiwulira anti kubanga wayogera kiri kyennyini temujja biwuliriza biri byennyini kubanga myaka 2 nga Pastor Aida Awachi obujulizi nange nga saagala kuwuliriza nga ngamba Pastor Aida muyayi mulimba naye the day I visited heaven that's when I came to realize ngamba Katonda bino bye mugamba nti soma Bible yes we tusoma Bible ne tuguidinga naye Katonda asukulumye Bible choino okuyiga okay asukulumye Bible kubanga n'abantu abawandiika Bible nabo balonda mu bulonzi naye singa bagiwandiika Bible singa yenkana eyo nyumba singa byonna bagamba kababiteekemu okay okitegeera waliwo bye balekayo bingi kyengamba Bible etuguidinga is a guideline book ate eraga nti it approves that God is there Bible wogisoma kubanga abantu bangi bagenze mugulu ne bavaayo bamu bagenze bamu ne kati wenjogera waliwo abakyadde oba waliwo abagenze bafumba okufumba waliwo kye twita oba feast mu Luganda kyeki feast nze manzi nze Buddha feast ze bakuba no feast ekijjulo eringa festival no kibe ekijjulo nti Kristo agenda agabula abantu abagenda kubanga bawangudde abatuukirivu n'abagabulira ku kijjulo ekyo kijjulo ekyo kyekyo eyo mmere gye yalaba gye bamulaga oyo pastor okay yes kwe kuvaayo n'atugamba nti muggulu bafumba anti kati walaba mmere kiba kitegeeza bakoze eki bagifumbye naye what you have to know eggulu eri dynamic oba luzungu olutegeera it is divine power osobola vunula divine power oba kibanga kirabo amaanyi ganjawulo gasukulumye ku muntu kyalowooza anything can happen okiraba n'okitegeererawo yes osobola kufumba asobola kubanga bamutwala mu fumbiro yes bayinza obanga bamutwala ate waali bwe buzibu bwe taliiwo mu Uganda yajja n'awa testimony with the pastor n'amala n'alinnya ennyonyi n'addayo Canada so nga yagamba alina okola Pastor Aida onowoolyo olina okola kituufu ojja n'otuwa n'otulaga bye bakulaga you tell us naye twetaaga wano mu Uganda jangu abantu balokoke tukira abantu bakole ki balokoke yes ontuteyo nnyo kubanga Pastor Aida mbadde saagala nnyo kumwogerako lwakuba mwe mugenda ne trend ate bana b'ennaku zino naye kyoba omanya ebyo by'owulira
bituufu si bya mwana wa muntu kumanya ebyo bubanga totegedde kyagambye gwe kireke ekyokubiri ensonga lwaki Katonda asobola aleeta ekigambo mu kusaagasaaga osobole kutegeera nti eggulu gye liri kati kyova olaba TikTok esobola kuwambibwa eggulu mu bintu by'okusaagirira. Okay. Mwe abatambuza enjiri ne mufuna kye mwagala n'abantu bonyine yabadde takiwulirangako nanoonya n'agamba anoonyereze musumba kanoonye ebintu ekituufu. Kati video gye ndaba esaasaana ku mitimbagano gyaffe gino ntuufu bw'ati oyabyogera ye yabyogera nze natuuseko ekisaana endowooza oba baagasebegasa akalala kagamba kati abalala balina version ndala egamba eti bagamba nti batemyetemye ebigambo kino ne bakijja eri maaso kino ne bakijja eno kino ne bakikola kino we bati kino ne bakola we bati ne bagatta we bitalina kugenda waataabyogerera mu kiseera ekyo naye nga ye yabyogera mu nnyini naye nga teyabyogera kwolwo nga weefulowing kyonna kyekiri kyonna kyekikoze eki muleke eggulu litrendingeko twakowa bamwaya nakwesi ne bamama bagundi kusiba ku TikTok leka n'eggulu nalyo likoleko lisiibeko ku TikTok oba yabyogedde bitya kasita yavumye temuli kiwabuwemu bambi very good kiba kitegeeza mukireke omwana asobola kiwuliririza era kibi kyanyuma era ne wiiki eno kikyakubye trend number 1 ekyali iggulu lya Pastor Aida mulimu agaboboka agagambye mbugamuwerekerako mbu kituufu bafumba nga gangola kukakasa ebigambo byessebo anti shengeza kugamba mbu Katonda asobola kutuma kintu kyonna ate asobola kwogeza kintu kyonna wabanga si mulokole naye nga lwakuba ye trend Katonda n'akwogeza ne wabawa afuna message ye kasita ku viewership yo waliwo omuntu yafunye message ku bantu 50 abalabye gundi yo mulimu bantu 50 Katonda babadde ayagala bawulirize kyogamba barabala ne banyumirwa bali ne bajerega ne bavuma oba muyise mulalu si mulalu waliwo musajja yasoma musajja gwo wasoma wandibadde tosose ku judging omukyalo oyo muyito mulalu era wemanyi bulungi wali awa trendinga naye yabadde agamba ntono yalwala waliwo yagambye mbu yalwala omusujja mwena byonna bye mwogera mumanye mwongerayo bubaka oba mulalu oba yavaako oba yakola ki obubaka bweyongerayo mumanye bubaka bukola ki eggulu erikute hit lyakute hit era hit kati saawa zino ku TikTok ne kati nobogendako oscrollinga kimu bibiri gulu naafa teri atagenda kufa obwo bubaka by the way yalaba bintu naye kati gwe waliwo okubikulirwa kwakyo buli omu ogenda kufa kyogamba ogenda weza myaka 10 ng'okyali awo ojja kufa weetaaga ogendeko mu ggulu olabeko effumbiro lya Aida olabeko amatago agava mu Katonda bogakwatako ne gakola ki ne gadduka ne gakuviira malamu ofeeko naawe ofe mirundi 3 ng'otuse wa Katonda weetaaga naawe kati oba olina okikolerera sebo si byakuwuliriza n'okujeregerera byakukolerera genda naawe okakasa ogambe Pastor Aida yatulimba oba gaali mazima Katonda mwoyo Katonda kituufu avaamu amata God is nakugambye he is divine he has divine power amaanyi gonna gali wano ku nsi ne wansi w'ensi ne waggulu w'eggulu buli kitonde kyonna kiri wano kuno kibelonginga on the power of God ng'ovudde ku sitaani ne sitaani gakozesa bubi agakozesa bubi kiringa omuntu wakuwakambe owaata amatooke n'oddamu kafumisa abantu oba okakozeseza bubi era ye sitaani nga kalina emirimu emirala amaanyi gonna buli kimu buli kitonde everything on the ku nsi kuno it belongs to God
bintu bya Katonda byonna alina authority eta sitaani emutta lwaki tamutugirawo ne tuwona kubanga eggulu terijja kujjulamu na abantu mwenna eggulu lyabalonde ensonga lwaki Katonda yalekawo bakabaka bwa sitaani lwaki si ffenna nti tugenda ate nga ffenna tuli baana ba Katonda mwenna temujja gendayo kubanga ggulu lyabalondemu temujja kulijjuzaayo twakolebwa mu kifaananyi kye ate kati ne muwambibwa kati musinga sitaani gwe yakola bukozi ye yamututeerawo lwaki tatusonyiwa ate abasonyiwe ki already abaana b'abantu mwali mwayononeka dda sitaani kusuulibwa ku nsi already abaana b'abantu mwali musinza ensolo yali ku nyanja era sitaani bwe yagwa yasanga ensolo wansi ku nyanja nakolate ensolo abantu sitaani nasooka kubanga sitaani malayika Michael yali amufumisa ebyo babindaga kubanga tubali tunatuukayo namufumita bubi Michael kati bali bamanyi nti sitaani bamumaze kati bagenda muteeka mu kinya mu bunya butakoma ekinya ekyo kirina bwe kiri ku nsi kuno bali balina okumusulayo babikkeko oba kyekyo kibba muda triangle otegeera mangu kakati sitaani n'obukodyokodo n'alaga nti ye mufu yawedde kumbe yatuuka eno omwami oyo okuva dda muyaye anti yali ayagala kuyaya entebe ya muzeeyi ya taata kitaffe sitaani kuva dda muyaye nnyo yeefuula nti yeefisiza bwe bamufumita Michael yamufumita ne yeefuula nti afudde yeefisiza kati ne bamanya nti bagenda musiba kumbe gwe basuula eno yategedde bukodyo bubaddi kati bwe bamufumita ani yamujjanjaba ati sitaani asanga ensolo awo ku nyanja kati sitaani asooka awa amaanyi ensolo kati ensolo ez'amaanyi ewonye ebiwundu bya sitaani wekito wekiri wekito wekiri nkitegere kati abantu ne batandika kusinza nsolo ani alinga ensolo erina amaanyi agawonya sitaani yawamba buwambi ezo nsolo zonna yaziwamba ziri anda emizimu emisamba ebintu byedda byaliwo wano ebyekizikiza ensolo zaali zoogera waliwo n'abamalayika abalala bajeema already baaliwo wano then sitaani bamusula n'ekimu kyokusatu ekyabamalayika bali yes okay those fallen angels kati ekintu nekiddabagira kintu wakabaka ne bugaziya bamusuula na buli kantu n'akasubi wonna we yali afugira ekyo kifo kyonna bakikwata ne bakisuula akawanga ke yali awambye already ate kawanga eri mu ggulu naawe waliwo ebifo kati oyo yali musinza yali ayina wabeera mukayumba ke si kayumba kinene eggwanga tusobola liyita ng'eggwanga nkitegedde number 2 sitaani agamba Yesu bw'ononvunamira n'onsinza ngenda kuwa ekyo kibuga wali okiwuliddeko nakirabako mu ddungu bya mwoyo naawe si bya ddungu yakimulaga bulazi yabikulako obubikuzi mbadde ntegeeza wali Yesu bwe yagenda okusiba ennaku 4 mu ddungu kyekyo ate awo otegedde awe nakirabira n'amugamba nti bw'oba weyita mwana wa Katonda kale buuka ove waggulu kuki ku kizimbe oba ku lusozi ogweri wansi nti aliragira abamalayika bajje bakole ki bakusitule bakuwanirire naye kumbe nga ali mutega kakodyo ate Yesu mugezi kyobala akugamba oli mulokole ogusajja gukukema guyine emmotoka gugagga gutereddeawo sente oli muwala gukukema sitaani bamukubisa magezi either kumudduka kumuviira
olovye oli muwala mulokole obaddemu ojuddemu omutukuvu gusajja guli awo gupakinze Range Rover amazima guli mu kukema ng'olaba kumbe sitaani yennyini yakukema olusinga ne Range Rover gwajewoze bwewoze nedda nga gugijje yagwo nalabako omusajja awo mu kibuga awo Kiseka gwe gusajja gwenkumanyi omuwala omulungi ogusajja gwaperereza omuwala ne gugula motoka ne gugimuwa naye ogusajja gumala kumukozesa gwamala ebbanga lyagwo ne gumukyawa ne gumusuula kyokka nga guyina siriimu ne gumujjako ne motoka bantu baffe mwebereremu eyo na tuli ne Musumba Edward tubadde tukyali eggulu nze ndi musanyufu kubanga eggulu lyafunye trend kubanga mmwe temwagala okulira byeggulu bibowa kati muwulire ebyo waliyo efumbiro tujja kulya temujja byerabira amazima ezo clips temugenda zeerabira bannayuganda n'abaana baffe tujja zibanyumizaako nti muggulu bafumba yes waliyo amata omugago amata amalamu joga kwatako nga gadduka ebanange otyo nti waliyo yagambye mukyala gw'ofudde nnyo bamukufa fiira ddala n'abalala bafeeko agamu gabifudde bya muzanyo anti kyengambye obubaka bwa Katonda butambulire awo webuti ate tosobola bifuula bya muzanyo nga towuliriza paka kumala gwe kowuliriza keeko ye message yo gulu bafumba kati kola nnyo gendeyo olabe fumbire omanyi banadente twagala nnyo okulya Bannayuganda n'okulya gwe kola bukola oleme kuteekako okulya olire olugambo ku kyalo obemme mwana wa gundi bamuwasiza naye tetwalidde guli mukolo banaye sigulabangako twagala nnyo okulya babagabulire ebijanjaalo kuwola ku mukolo owulire olugambo okuba mukolo ogw'ebijanjalo byesobola okwefumbira ewaffe ewange kyenkugambye kati gwe kyoba omanya muggulu tugenda akola ki kulya ate nze nkikakasiza kati nange munkole mu challenge naye nze temunsobola waliwo kyembadde njagala okubuuza nti we babanga muggulu bafumba ate ng'ogambye nti si ffenna nti eggulu si lya ffenna kitegeeza bamu tetugenda kulya ate mugenda wa sitaani mugenda mu muliro kyekiri kye yagamba muggulu yalaba nti obanga bakuleetera ebisajja bina nga bikukozesa wakawuliddeko nka bisajja bina nga bikukozesa obanga obadde okola owaba malaaya ebyo bisangibwa Magombe mu Geyeena we bisangibwa ebyo bisajja olwedde gye biri byakulindalinda dda byakwesunga ng'okola obwamalaaya oba oli mwenzi nnyo awo nyine mbadde nzija nti malaaya yaliwa malaaya ye muntu yeteeka ku mudaala yaba malaaya gw'okwetunda oyo ye malaaya omwenzi ye muntu yegabagaba oba agabagaba byabiri bibiri anti kati wali omusajja n'omukazi wali abasajja nga nabo bamalaaya bano babenzi balema nabo bamalaaya amalaaya ye muntu olamuza meka mitwalo ebiri atunda ogw'ensimbi bali wali Kasubi tuli nateete lesewa ujoba Kasubi naye nga sibalaba wali omanyibo wali ewa wali ku baita siku ambias wali wawo ate ambias eri Kasubi Musumba nedda eri nankulabye eri ledda eri bukesa simanyanga ekifo ekyo kibaito yakyogera kiri awo ga oba crowd awo side awo obasanga nga bepimya awo ku midaala
gwe tutera kasubi kiro basibala babulabi nze mmanyi ku mabito mabito gana tete era tulina tete buli kifo kirina tulina kabalagala tubifo muneda mu kibuga bangi naye goganye kwogera bali olawule bageto yuti wali awo kasubi awo kasubi kyenfunyemu nti buli kifo kirina bazikonga tugenze bwayise nayo gye ziri geto gye balengera babira mu geto zokka asina mu geto wonna ate wali kasupi mu geto si ku geto wali ku mudala buli muntu ayitawo ng'alaba eyerenze olwagamba leero wabula batunze ebyennyanja ebinyirire ekikombozeseza ekibuuzo ekyo kubanze mbadde nemeredde okwawula olaba omuntu nga kubanze nali mmanyi oba mama wange yankuza ngamba tolaba engoye nange nze ng'omutuze nyambala ziri bwe zityo naye osanga bana bannyinaffe ab'obuwala nga bambadde engoye oba ennaku zino oba bazigulawa oba bambala z'abaganda baabwe abato kati nze bambi musajjawo nali ndowooza buli ayambala ekimpi kati omukazi kwanza nakula sirabye ku vivi lya mamange ng'engoye ayambalira ddala mpanvu kati wakulira mu kyalo kyeba nze nkulidde Kawempe ku kisaawe ate ekyo kyalo nange kyekyalo kyange kati nze nga nakula ndowooza nti buli ayambala egundi eyo ngeri waggulu w'evviivi omukazi w'oyambala empale zino zi trousers nga ndowooza be bayita bamalaaya abo we bata babeera nga beesibye nga mpale esibye nga eraga buli kimu nga G-string anti bu G-string anti kati abali Magombe bo tobanyumiza kwambala G-strings tobanyumiza kwambala empale ejjayo wano buli omalabe waka sigwe muita mumuita ki waka wali oba wachi wali yagamba waka wambwa mbumba nina okulaga ku bintu so kati simanyi mapu oba ogikuba kubanga kambabulire sitaani kyasooka akola ayambaza omuntu ekintu ekisikiriza singa otuula wano n'ayitawo wadde tukola interview oba wagenze dda meme bagitutte dda oyambadde kampi kali waggulu wa vivi kuliko siriiti nsoma ndowooza okitegeera anti kati ate ne mukanisa ennaku zino eba kati buli bwolaba muntu ng'ayambadde kampi ate nga kuliko siriiti esiriiti eyo etegeeza kkubo erikutwala Magombe kufa mu mbuga ya sitaani ekubo likutwala ate awo otandise kwogera Luganda embuga ya sitaani eri ku nsi buli wegatta n'omukyala oba musajja simanyi musajja go wegasse n'abakazi bameka naye mu nsi y'omwoyo nze wemba nkulaba mbalaba bonna nga bakweweseeko ku mugongo gwo bonna be wakegatta nabo bonna ate buli wegatta naye ebisiraani oba emizimu wabanga abadde nga mukyala aliko kyokoola ate batera kuba banyirira nga Abanyarwanda naye w'omutulira mu nsi y'omwoyo nga kikolimo kyennyini ewaweera abayaka naye munda ali mu binnyo nga lyavundavunda omwoyo gwe nga gulinga kisiiriira bano wetwegomba abo bennyini eri mu binyonyonyonyo mbulirayo bamalaaya abakabi mu Uganda bakola namanya tumanyiko njakubulya toyogera linnya sigo watuganda toleta bizibu kuliko manyiko sajja watu Matayo akyaliyo lindako naye linda mpola mpola by the way Matayo twakoze story ne Madam Sara wagirabye eyo anti kati nze kyembagamba kintu ekyo
tokolanga politics ng'oweereza Katonda. Tokolanga politics ng'oweereza sitaani. Kubanga ye Matayo yatugamba muweereza wa sitaani. Si muweereza wa setaani. Ate bumenke. Yatugamba mufirika. Mufirika. Ya bitegeera. Nedda bwali kula ali bitegeera. Tanakula. Tanakula mu sitaani. Ebyo yatugamba muddugavu. Teriyo mwoyo muddugavu. Omwoyo muddugavu gupresentingira kizikiza. Anti yali ategeeza ffe emibiri gyaffe omwoyo muddugavu ye muddugavu ku. Omwoyo muddugavu oba mubiri muddugavu. Yayogera ko bwensala muzungu wano naawe nenkusala oli avaamu amata g'omugulu oba gwe novaamu musaayi. Tuvaamu mweffe na musaayi omumyufu musumba. Ekitegeeza color is just color. Naye omuntu w'omunda. Nalabako video ng'era omuyisizaamu eggaali emabega awo yali akyaliwo. Era baŋŋamba nze namusibya. Musajja waffe gwe wamusibya. Era nga wano banvuma bankubira n'amasimu sibu wano ga warning. Ani yakubira amasimu? Kati gwe tobimanyi ffenno tuli ba die hard. Gwe ani yakubira amasimu? Ne bantiisatiisa ne bankangakanga. Naye kennyini Matayo yali yatiitiira nze nali ate nze bankola era omunaku nkyogera nali njagala Matayo asigale wali ku channel ye nange lindako buli omu alabe munne kyalaba tulaba ani alaba kusinga. Tugeze tukola interview oli wano Matayo avuddeyo muteeka wano ekyo nakyo nkisobola naye ye takisobola kubanga ntya nze musajja netise Katonda teriyo musamize w'amaanyi asobola kukkiriza kutula nange. Mwami Matayo mumusamize. Gw'omulaba nedda nze kyenjogedde kyekyo lwa nsonga eri eki emu yagendanga ku nnyanja n'ayogera n'emizimu n'emisambwa n'ayogera n'obumenke kati yali akyusa agenda kufuuka bumenke. Bigambo bye si byange nga gwe gy'oli olaba. Otyo biwanvu lwaki bireese gwabireese nanti nange nenfuna akyali mukomera musajja oyo njagala aveeyo nze ne waavaayo kati era nsaba nnyo Matayo okole ki oveeyo. Olutalo lwali si lwa politics olwange lwa myoyo ku myoyo tulabe Yesu gwange gwonjeregera Katonda wange gwonjeregera deni ne Katonda yewe oyina olutalo wakati wo naye olwange lwanjawulo. Lwaki watandikawo olutalo? Kubanga anti kati oyagala nkubuulira ensonga omwana yava wa Matayo nga mutwe gumuluma nga kumpi kufa. Mwana ki? Yali avuddeyo Masaka nga azzeeyo. Kuba n'abeeru babeera nabo oba? Si kubeeru bano abamukyalira. N'aŋŋamba n'essente zamuggyeeko. Najjawo ng'akapasita nfa omutwe. Omwana ne musabira. Ndaba mutwe gwongera bwongezi kola ki? Kumukuba. Niŋŋamba wayi. Omusajja ate simwanyi na nnyo kyolaba just lwakuba muyise bwendi. Niŋŋamba ono tanfiirira wano. Ne mugamba batukubire Matayo ate yagikwata teyagikwata. Abeera busy. Kati nenkola ki? Nze nasabira omuntu nendaba munaye omanyi naffe tuli bantu yadde oli pastor nenziruka nengula headaches n'amazzi ne mugamba sokomire mangu ate bigenda nembimumiza byampaka ne bigenda nanywa amazzi ne yeebaka paka kumacha ne mulabirira yacha nga ekiro tusaba nga tumusabira encha n'atereera kitegeera Nantayinza okubeera neŋŋamba naye Mukama ate yaŋŋamba yagendayo nga siki si mulwadde mutwe. Nantayinza okubeera omu
si babiri bali bantu nga bataano the same issues ate babafunye abafunamu ku ye boto balabangako sibawuliranga nanti kate ateeka tabakwagaza anti talina kibanjagaza naye abo abafunye side effect mbi be baddukira ki owange then nensaba mukama nemugamba mukama kiki mukama oyagala nkole eki ku musajja ono abantu nga basuse Katonda nangamba sawa yakulabisa ani Katonda omutuufu owe oba wo nange kwe kutandika ati kati nze binsoberera buli omu agamba Katonda we ye mutuufu ate nammwe mwennyini abasumba babalokole nammwe buli omu alina Katonda we oli ajja kugamba omulokole ajja kugamba nze Katonda wa Pastor Edward yankolera Katonda wa Pastor Bugembe yankolera nze ndi wa Bujingo nze ndi wa Gundi we batyo tulina Katonda omu era bakatonda abalala bangi we bali kati gwe oba oyabula bakatonda bugumanyi naye tulina Katonda omu atonda eggulu n'ensi oyo afugira mu bumeka mu busatu yoyo Katonda omwana taata n'omwoyo mutukuvu yoyo yeka Katonda gwe tulina oba omujereze mboli yali muzungu wa Isirairi oba okoze otya yeggulu terifaayo Katonda tafaayo oba muvumo oba mujereze oba okoze otya gwe kola byokola byonna yakutegedde wali kati musajja wakyali mu kkomera lwaki togendayo n'omukyalirako lwaki togendayo n'omukyalirako njamukyalirako eddiyo n'omukyalirako oba ana esoda wange namunywa kubanga Bayibuli egamba yagala mulabe bo mulabe we ebya ddala mu mwoyo naye mu mubiri simulinaako kitono ku kizibu kubanga Matayo mwana muto kunze muto ekirala abasaidi zenva ekitundu kyava ate nze ndi neighbor fe tuli eno ate fe jukira no nze no ndi mu lulyo lw'abalangira side zeyo mu bweru enzululu sibwe bunyolo nedda sebo bwe bunyolo Renziruru erindala eri kasese yo wano bunyoro wamma nabakama bunyoro wava omusajja oyo kabalega oba abachwezi Buganda ne wagendayo Busoga Tolo wona we bava so mwana oyo yaliko empewo aliko ki empewo naye pulira nga abaana bakola olugambo tilwaki empewo zino tezamugamba nga bamukwata anyway ambabuulira mmwe wabaawo ebintu nga bisukulumye n'oli aze kukwata naye wabanga kumanya oli mu section bwatu tajja buzi fe tulaba bintu naye katolaba nze nsobola kulaba bintu nga 10 naye nempikinga mu kimu mu nsi y'omwoyo nengamba kangende ne kino oba ensi y'omwoyo edduka nnyo kinva mbagamba nti baawo asobola kolamu bwati nga yeebase naye mu ddakiika ezo zagenze ng'amaze kusaddaaka amaze kunywa omusaayi gw'amagombe amaze kukyajinga ng'akomyo n'okomawo okanya kulaba abadde yeebaseemu mumuwaayiriza tagenda tabimanyi kumbe emission yewedde ai ye yensi y'omwoyo yeeyo mu byenfunyemu kimu oyagala omusajja naawe akomewo musajja simwagaza kubanga yalina obuvunaanyizibwa ekyokubiri nze nali njagala Mukama akyuse Matayo atandike kwogera ebintu ebitegerekeka kitegeera ekyokubiri nali njagala Matayo ategeere message gye musindikira nti bajja mukwata nali mulabula kibava abasajja bakwesibwa konti gwa mukwasa kati lwaki sigwa mu kubajuliza bali mu kooti kubanga kala abanoonya nze
ene sala amanyi kubanga twali ku channel yemu amanyi bulungi nze omutima gwange si mubi si muddugavu si mukimpereza Katonda era Katonda bwangamba kintu nkyogera kubanga siina y'abantu abalala binali njogeddeko abanabi babulimba bangi kujjako juzi twakubye oli mulogoli naye mukama banga tanakumbikulira ekintu kyonna si bwalampa kyovulaba viewership yange yeyo sinoonya ki viewership kujjako yampuliriza n'ategeera amazima n'akyuka gogo yagala oyo asazeewo Pastor Musabire oba nina ebinsumbuwa nina kino nekino nekino yes sir obulamu bwe busobole kola ki oterere kye bantuma mukitegeera era kye ndi mukola kati Matayo ekyenyanja kinene ndi mu kivuba ototegedde nkitegedde ngambye ndi mukola ki kuvuba adde eno agenda kukyuka tajja kwogera bintu ebyansumatu naye obubaka bw'omuweereza obubadde omugambye nti yeesonyiwa bya politics nakimugamba dda ekyo nakimugamba dda yasindikira ddala abantu obukilipu obuntiisa ne bampa wakuba voice eri mu kompyuta n'angamba bwe simuvaako agenda kukyusa obwongo bwange ntuuseeko obulabe bwange famire yange either ajja kukyusa motoka gyenina agikwata ekole accident wegenda obuze soda jakubulira bakyabwina buli omu akyabwina babuta bali n'abagamba temubuta kubanga obwo tebulina mugaso nankanga nantiisa nti ngenda kufa bwe simuvaako ne mugamba kintu kimu ne mugamba nze sikuvaako kubanga gwe njagala okyuke okukasta bwolibeera olaba emyaka gyaffe gino bantu tebaagala kuba kansolinga oba omalira budde buli bwolinya ku namulondo y'omusajja namulondo ki mukulembeze Katonda wawano tukomyewo wano mu bantu wano n'omuutula n'ogisongako n'omugamba nti ennyonyi egenda akola ki egenda kugwa n'omugamba nti ogenda kufa mu mbanga weriti ngawe yakola ku papa n'amugamba nti ogenda akola kino nekino 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 obaba nekyabatiisa lwa nsonga nga bamaze okulabako nti papa yafiira yali baali bamaze omukwata ebigambo bino byolaba byoyogera kyekikuvaamu kyekyoli kyovula nze wano sobola kujja ku seti neŋŋamba president Museveni ofancha wetegeke okujjawo Katonda aŋŋamba mugamba tekaho kuba omutuukirire kati singa naawe kikweraga ne kikwereeta ngeri gyolabamu ebintu anti kati n'okirabira ddala nga gundi agenda ngeri gyengenda akyogeramu ajja kitegeera bulungi nga tatidde kati ye yakanganga bukanzi kwe kwongeramu supu yayongerangamu supu ayinza okuba yalaba kiduuku mukama we w'amagombe atiisa entiise oba tomuwuliriza ndowooza gwe mu interview wali tomuwuliriza nga byayogera atugendeyo tujjayo clip emu y'obumenke ogiwulirize obumenke obumenke kwe buli ku nsi we yatugamba kati wali obulabyeko yatugamba Trump oyo ba Justin Bieber ate wadde taliiwo naye twalabye Justin Bieber yakyukidde ddala nakugambye dda bali bo basembeza sitaani atambula uba naye statement zange toziwulira bw'oba oyagala nkusesettule mu nsi y'omwoyo y'Amerika ojja kuleeta programu yaayo kubanga yo nnini tugyetegekere nti yebeddako kati oyo gwolaba akyusi kati level gye baba mutuusiza bamugye ku mmere kati aba atuuse ku level ya musaayi gwokka aliwa oyo Justin Bieber
bana bangi ba Jaden banyawo tebakyalya mmere badipendingira ku musaayi era wonoonyereza ojja kwesanga nga bali mu multi-billions dollars obugagga zeba owninga baana abatuula ne sitaani ku ntebe ba Michael Jackson kigurupu kinene Jackson teyafa oli moto Michael Jackson si mufu ye kiringa bwolaba Katonda ayina abantu be yatwala mu gulu direct nga tebafudde Eliya Musa ye yasooka namugyamu omwoyo mubiri nagukweka sitaani bwe yagukwekula then nagujjayo nagutwala nali ntandise okukola ku buseri oba ku documentary ya Michael Jackson eri ku Vigestone ku YouTube okwo osobola oginoonyaako naye nakoma kale ku kitundu kyakusatu nga nkyatinkuula osobola okutunoonyaako n'otugoberera Vigestone kwa nagamba lulyeri njogerera firimu emba siri eno mu interviews njogerera firimu awo musobola okumpisaamu akasimu ne ku KBS nze ndi ku Delta kumakya okwo ssaawa emu buli lwa mukaaga nteekayo anime z'abaana naye waliwo ne gundi endala lwakwamwe temubeerayo ebifo weebiti bakutegeka movie nights bwe n'abayisawo tuba tubawadde ekirango wano mulimu omulala guno mulimu omulala webale kuyiiya kakati musumba tumalirize ebirungi biggwa byokya kakati musajja tumuveeko tumuleke ndowooza tumuleke omoyaga tuli mulete kyenzudde oyagala naawe aveeyo wadde omulwana nze entalo zange siza mubiri n'omwoyo musayi n'omubiri ezange za myoyo mala tusaba bamuwe Beiro Wakiri awoze nga ava bweru aveeyo kubanga omuntu taba mubi yenna abadde alina abaana bangi bayamba very good ayina obuvunaanyizibwa nabo naawe obadde obamanyi mbimanyi balubino mbamanyi naye omusajja gwo wayogeranga nnyo kati ogamba otya nti sente zange zigenda kujja ku akawunti ndaba zikwatako anti kati ebyo musumba basiibule omwana ono ajje tutuule mu kansolingi tolabula nga basiru nti sente zikola ki gwosobola kikola basiibule musumba basiibule kati sente zijje nga bakukutte bannaye mukwano tojja zirabawo babanka bajja zitwala butwazi so kati nsiibula ongambe mbasiibule ongobye taata sikukuba akadde leero gwe wampadde abooluganda tubaagala nnyo tujja tandikirawo omulundi omulala tugenda tandikira enamba y'okusabirwako twagibawadde tetunaba tugibawe eri 07 07 nyamukaaga nkaga muna 18 07 nyamukaaga 18 namwemu tugiddemu 0 okay tugiddemu mu luzungu +256 746 18 22 41 yoli ajja kubuuza gosabira sente mmeka waliwo abasumba nga kisebo gyayagala nsimanga consultation fee manye sente zisookerwako no sikwata binusu atujja kukwatawo omulundi omulala no it's totally free naye abasumba nga ye mu kanisa tetutwala binusu naye weba totally free please muba oyagala omukisa you osobola kukwata what you can manage kyosobodde ekyosobodde omuntu asobola kusobola million asobola kusobola mutwalo asobola kusobola 15 asobola kusobola bukadde 10 kyoba osobodde wano tewaliwo nti ate nyinza ogamba kundabako mitwalo 10 ate oli alina million 10 kati kiba kitegeeza
ngate yagala ziku wekubye endobo. So bintu bya Katonda they are for free. Naye jukira buno buweereza bwetaaga sente, buli kimu kyetaaga sente, microphone yetaaga sente, kamera gye tutunuliddemu data, ona yagala kunywa soda, mpozi oyina wazaala abaana, wetaaga kudda waka, mwana akubuuza daddy obadde wa, mbadde ne musumba, musumba enjala ng'ennuma aleete sowaani daddy ovakola Katonda omuwashi onteramu balusu tekisoboka. So emirimu gya Katonda office yaffe ebeera open, welcoming everyone. Twebaza Mukama nti basamize 5 bakalokokera mu office yaffe, ekyo akitugamba basiraamu bakalokoka. Nice kaka abantu kulokoka just wakuba basiramu kati oli yajja ngali bubi ne musabira envude wansunga musabira myezi nga 6 ate muganda we yenyini yali amuloze nga musajja asiranyi mwena musabira Mukama namukolera naleta capital kadde nga 10 naddamu nakola nagamba kati lwaki sirokoka tobakaka gwe nga abalala batukola nedda ebyokulokoka mutasalawo n'omutima gwe eggulu era likugamba gwegenda okole bulungi. Nkubuuza ekibuuzo, Yesu be yasabiranga balinga balokole? Yatambulanga gwasanze ku kkubo Bartimayo n'amusabira, oli awulira Yesu nyamba n'amusabira, bate babanga balokole. So Katonda wa bonna. Kyewunyisa nja kuleta topic abayigirizwa ba Yesu balokole baliko nga 3. Tujja tandikira awo omulundi omulala musumba basiibule. Tukyalina n'ekibuga kya Kampala lulito twakyogera kale Mukama banjagalire. Babaye tusangibwa Nateete ku Prime Village Mall, level number 3, office eri E23 awe nyini tuba busy nnyo naye era waliwo ne office eriko busy nnyo tuli opposite yo office y'abasajja abo ba Super Life. Kaso tuka nobuza office ya Musumba eriwa bakulagirya direct ono ojja kutuuka. Bongere namba tugende. Namba eri 0746 1822 41. Tweyanzege gowe nawe na tugoberedde okutandikira ddala eri gye twatandikidde na abalala batana subscribing nga tubasaba mweyongere okusubscribinga musharinge bambe video zaffe musharinge obubaka bwa Musumba obubaka bulungi twogera ku bintu bingi ebyamakulu okusinga kubiri eri ebyaffe ebitrending ku side eri tubaletera message nyingi nnyo abantu bangi balokokedde ku channel yaffe kuneeno. Abantu bangi bagenze mu counseling ewa Musumba buli omu yanirizibwa nga bwoli naffe fenyini kati wano wensabira oba wenebaliza waliwo omukyalo oli yatukwatirako ku mulundi guli eri bambi mbadde simwebazangako nga tuli naawe Musumba yatusuubizaayo bambi awo ate obubaka omukulu yaŋŋamba bwatuuka ekitundu twaliko n'omusumba omulala oba mumanyi muku kyano kuneeno twali awo ne tubayisaamu ko kale ku gaali entonotono kubanga ali atugamba nti video ze tukola nga kwegamba nga tuzitemamu nga tusateeka video namba ya gundi essaawa nga tuteekamu dakiika 4-3 lwansonga mashini yaffe gye tukozesa oba kompyuta nga yali nafunafu ne tusaba ku buyambi olw'omusumba kasa tugambe ekyo naffe ne tusaba ku buyambi ne wabawo omukyala mukulu yaŋŋamba yava Saudi Arabia eyo yatugana okwogera amannya kale takyagala ate mawulire ekyo mwekiri oli asaba nti osobola okumpisa oba osobola obutakola ki toyisa mu gaali tayagala bamumanye naye n'atukwatirako ekitundu kati tunoonya kitundu kirala nawe gyoli fenga yugi naawo bambi ng'osobola tukwatirako tukwaniriza enamba yaffe ebeerako ku screen n'abalala balina interview nga Musumba nga Musumba oli eyo oba ne Pastor Aida yennyini wadde ogambe tali wano naye tumwagalako kopi
tumukyazeko naffe ali Canada tusogiisa ku WhatsApp ku gune tukola interview ya audio n'atunnyonnyola bulungi nnyo so tweyanzeege tujja kukwatagana tusinkane mu video eddako mweyongere okusubscribinga mweyongere okulikinga mweyongere okusharinga mwebale twagala naffe tubaagala nnyo tweyama okubaweereza tubeera ne program ezimalako wiiki tubasaba mutugoberere tubaagala nnyo nze Stone M akuume wali president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugumu litandise